Eranga bosodo okubatenga etambula abayimbi bajinyo mu Uganda onako olwaleero basobodde okubatenga batabuse nga batabukira kino batabukidde omuyimbi gwe bayita Omah okuvaako side z'omu Nigeria eyasobodde okubatenga weekend yasobodde okubatenga gimalidde mu Uganda ekivulo kyasobodde okubatenga kyategekeddwa wali bayita ku Dungu Resort era nga n'omukulu yasobodde okubatenga yeekoonako gwe bayita ku Munyonyo oba Speak Resort yasobodde okubatenga nayo yakikubiddeko omukulu ono gwe bayita Omah amale gasobodde okubatenga tusembayo okufuna basobodde okubatenga mutuute emakindye mu kooti ne bamuteeka ku limandi gye bayita ekitalya omukulu ono genda akafuna agakasembayo akadde kano omunigeria ono wadde nga abamu bategeeza omuyimbi ayinza okuba yatuusedde Nigeria olw'embeera nti omukulu gwe bayita Dungu Ivan yasobodde okubatenga olunaku lw'egyo yapositinze posti ya polisi yasobodde okubatenga bapositinga omukulu Dungu Ivan yasobodde okubatenga yebaza polisi okubawa ebbeeto okubatenga bategese ekivulu era ebitongole byonna babirabye era nti akadde ako wadde bakyasaba ssente yemu ku posti yasobodde okubatenga etabula bannayuganda ey'omukulu gwe bayita Dungu Ivan nga bagamba nti omu ku wadde bategese ab'ekifo kye bayita Dungu Resort ekiri side z'emunyonyi eyo era nga omukyala gwe bayita Prima yasobodde okubatenga akwatiddwa nga yabadde events manager ku mukolo guno gwe nnyini embeera nga wesobodde okubatenga etambula ekiri mu Nigeria abayimbi ab'enjawulo balina association ez'enjawulo basobodde okubatenga batandise okubatenga balwana nabo nga bayita ku mikutu egy'enjawulo naddala ku Twitter kikanyo n'embeera nga wesobodde okubatenga etambula munywanyi waffe gwe bayita Lisa Kenzo ne bwoba okebeddeyo akadde kano ku posti Waiki Benda talinako eyapostize wadde dakamu omukulu Eddie Kenzo kola kino kyonna olw'embeera nti audience ye esinga mu West Africa wagerezaako okubatenga agamba nti oba Omah biki byonna abawagizi babeera bagenda kudduka mu mbeera eyo kati omukulu Eddie Kenzo yasiriseewo omukulu gwe bayita Bebe Kulo yasobola okubatenga ateekayo posti n'agijjayo Kamiliyoni tetunnamulaba nga avaayo ye muyimbi waffe oyo ng'akyali mu kooti akadde kano abayimbi ab'enjawulo batabuse abajjukira omwaka gwa 2018 omukulu gwe bayita Bobi Wine gavumenti yali eganye okubatenga ayimba tewali muyimbi wadde n'omu yasobola okubatenga avaayo yeekalakaasa wabula olunaku lwajjo abayimbi abasobodde okubatenga balabye kavulu k'omukulu ono gwe bayita Omah abantu babadde nga 100 ate nga buli mu kuyingira wadde osasula kizike kyokka oba gye emitwalo 5 gy'obadde olina okubatenga osasula abayimbi ab'enjawulo batabuse nnyo ne weebuuza ku Bobi Wine baali bagamba batya bagamba nti Bobi Wine politician ffe tetuyinza kuyingira bya politics akadde kana abayimbi oyinza okwebuuza kati bo bayingidde ki yembeera eyo abajjukira obulungi Kamilio omukulu gwe bayita Bobi Wine abamulwanirako baali balubatu akadde kano abayimbi balwana omuzeeyi asobola okubatenga abataano abakasembayo okufulumya oluyimba luyita muzeeyi tute muzeeyi yatadde ba Nigeria n'ab'e Masaka baabo basobodde okubatenga bakubye akayimba ne bagamba muzeeyi tuta bakakubidde ba Nigeria mwebale nnyo abayimbi kamulabe bulijjo beefuula abatabiraba akadde kano batandise okubatenga babiraba omukyala gwe bayita Cindy ngono ye vice president ow'ekibiina kye bayita Omah akadde kano abawuma basobodde okubatenga batudde Waiki Benda talabiseeko omukyala gwe bayita Fina Mugero Masanyalaze yasobodde okubatenga atuuzizza olukiiko abayimbi bakyetemyeku omukyala gwe bayita Cindy ye obubaka bwe yagambye bw'ati a foreigner had a concert in this country and actually got and filled up a concert where there was no social distancing, there were no masks, and this idiot even posted it online and was very proud about the fact that he had a successful concert in Uganda. And you know what is funny is that if we complain about it, anything that the government puts on us and we say anything. Aya basi, ye mukyala gwe bayita Cindy, ye vice president w'ekibiina ekigatta abayimbi. Akadde kano naye ali kubatenga atabuse nga yeebuuza nti gavumenti yabaddewa yamuyise na idiot okubatenga azze n'abakuba akavulu. Bantegeezako ti n'akadde kano bakyabala ssente nkutegeeza buli yabadde ayingira gy'abadde emitwalo 5 nga tukyagenda mu maaso omukulu gwe bayita King Kong boyinza omuyita Alexis Isima eyava Sweden n'avaayo nga talina kantu konna
akadde kano ali mu Uganda ne blogger wa NRM asobodde okuba ate nga atabukidde abayimbi abategeeza temwekwasa Muzeeyi Museveni agambye bw'ati okera ddala nze bapita King Kong worldwide njagala otwala obubaka buno okugamba abayimbi ba Uganda mulina low self-esteem temwekkiririzaamu this is why mujogebwa tubagamba mubeerengamu confidence temuwulira twakola omulanga ne tubagamba bannange Asibale Kato n'ayisa post deport Omah nenkola live nembagamba waliwo shegenda oba emunyonyo ku Saturday ndigammwe nga temulina kye muliko mwepostinga buntu ku Instagram mwepostinga bitaliimu kakati soya ne bebe n'abagamba ekifo ky'okugyayo placards ne mugamba tumaze ebbanga ddene nga tetuyimba mwadda mu kweteekako obukowekowe kusiiga njala kugaaya mayirungi nywanjaga kakati ate kati esoya amaze okubaayo mweyogeza tuwulireyo omuyimbi yenna ng'okozesa ne advantage okumanyira Museveni ojja tegeera kubanga muli beebafu muzuuka mutanidde nga muno muli kuwalagi tubabuulira nti waliwo abayimbi abagenda oyimba emunyonyo mwekalakase tiwabulayo n'ateekayo post y'omala okugjako Asibale Kato nange ne bebe kati ate mweyogeza layiro like an envelope mubeereyo munda temina kuyimba mbadde muyimba ki aya base omuyimbi nabalumya omutwe wa myaka 23 gyokka gwe bayita Omah abasaidiza omu Nigeria eyo gwe nkutegeezaako akadde kano ebintu by'endongo yabitandika mu gwa 2018 yatandika nga producer omukulu ono asinga okuba ate nga balumya omutwe abannayuganda beebuuza nti omuyimbi ono ate yavuddewa omuziki gwe gwadde gusinze nnyo okuba ate nga gutunda ku digital platforms ez'enjawulo esobodde okuba ate nga zitambula naddala nga ku YouTube oyinza ogendako ku Instagram Music asobodde okuba ate nga atambula ddala bulungi nnyo ku Apple Music asobodde okuba ate nga atambudde ku Audio Mac ku Dizzy yonna asobodde okuba ate nga atambulidde ddala omukulu ono gwe nkutegeezaako esobodde okuba ate nga ajja n'asobola okuba ate nga ekibuga Kampala yakirese ku ttaka olw'embeera nti ye mu COVID yabategeeza tumbiza sound omukulu ono gwe bayita Omah mwaka gwa 1997 nga 19 mwezi ogwokutaano weyasobola okuba ate nga azaali wamuyita Stanley Omah Didia yatandika nga producer era nga mu katundu kazaalibwa bakayita Port Auckland yasobola okuba ate nga azaalibwa omukulu ono jjajjaawe yali mukubi wa ndongeera ye mwaka gwa 2018-2019 weyasobola okuba ate nga ayingirira endongo naye nga music asinze kuba ate nga atunda ku digital platforms ekutegeeza nga YouTube ku EP yasobodde okuba ate nga mwezi gw'okutaano yasobodde okuba ate nga akikubira ddala mwaka gwa 2020 Instagram awo yaleeta akayimba ke bayita Bad Influence kasobola okuba ate katambulira nnyo ne basobola okuba ate nga batandika okuba ate bamutegeera omunywanyi waffe ono yasobodde okuba ate nga luguddemu King Kong akyatubuulira akyekokkola abayimbi ne mu nominations temuliimu after all performance yamwe eri wansi yes mwalyose kibagwanidde tewaba n'ogu tuyimiridde tubagamba dipoti Omah Asibale Kato akoze posta agisaziza nga ngisuubira okuba ku Instagram ewaleeme wepaasi ewa Brunoke waikibenda baani mwenna balagadi bakamiliyoni tewali na muntu n'ogu bebe yakola posti yekka nenkola live 2 Asibale Kato n'akola post nga temutwegattako kiryose balyose webale kuyimba so yagenze Masaka janja kabagwe next time muwulirize ba bloga tubagamba ekintu nti mwebereremu temusobola obikiwulira kati mwenna mukadde ku macambo era simanyi Museveni ani fair dagala sirwanga wabadde mu mixed party nga jo promotinga kakati omutima kuba gutya ku macha tewatwegattako after 5 simanyi mwenna TVs temwatwegattako aya base yembeera basobodde okuba ate nga etambula Alexas ye bwategeeza nti abayimbi kibagwanidde okuba ate nga bakigenda kuba bategeeza before ne tebasobola kuba ate nga bakibuuka Abanigeria nabo abayimbi nga bw'omanyi nti akadde kano naffe Uganda music gwe tukuba bw'oba owulidde ku music wa Daddy Andre music asinga project ezisinga ze bayita kiki ezisinga tuzijja Nigeria kati kyova owulira nga abayimbi abasinga tebakikuba tebakubye nnyo Nigeria olw'ensonga eyo nti music gwe tusinga okuba ate nga tuliko akadde kano bw'owulira project za Daddy Andre zisingira ddala mulimu beats z'Abanigeria baproducer bonna mu Uganda kati yembeera eyasubiddwa ekivulu sooka owulire kamma ye muyimbi oyo yakubye akavulu na kano kawulire yembeera bwe sobola okuba ate nga etambula omwogezi wa poliisi asobodde okuba ate nga avudde omukulu gwe bayita Enanga
n'ategeeza abagamba nti omukulu tebannamusiba abali ku social media batambuza amawulire wabula ate nga weebuuza abapoliisi bapositiza olunaku lwajja akawungeezi omukulu gwe bayita Dungwa Ivan n'ategeeza nti poliisi mwebale nnyo okuba temwatuwadde security abagamba nti mwankutte mulimba era mukulu gwe bayita Dungwa Ivan n'ategeeza nti omuyimbi ayinza okuba atuuse yatuuse dda ne mu Lagos oba e Nigeria ne weebuuza ekituufu kye kiriwa enanga agambye ati Of course there was a lot that was trending on social media, usually with their propaganda that these people are not in custody, but want to confirm to you that they're in custody, and we are going to, we've withdrawn their passport and accorded them police bond as inquiries continue, so they will still have to keep around as a way for the opinion of the DPP since they were invited and then led into those concerts and so on. Aya base omukulu enanga yategeeza nti babawadde ne bondi passport ne bazikwata atege enfuna agasembayo emakindi enkutegeezezza bamulimandiiza ekitalya neweebuuza ekituufu kye kiriwa abayimbi olunaku olwabeegattya mu kibiina kye bayita Omah basobodde okuba ate nga bavaayo okwogera ku nsonga eno ne weebuuza ku Bobi Wine ne bamugaana okuyimba baali ludda babawulire abayimbi mwami Baloni muto wange simanyi bulungi yankubira juzi nga ngamba okuyimba oluyimba lwero I choose peace nangamba nete tuli mu byabufuzi naye simanyi bwe nyimba luyimba I choose peace nesiyimba kubaleeta kutabangula mirembe egyo nsooka kireeta abantu bunyiivu nesooka nzira ku lwaki bagijjawo nesigabugabe bantu mukuume emirembe kyekiri abantu kibaga nti omuntu akuba ate nakuyigiriza n'enkaaba sitwagala okabe tolaja na nnyo nedda bannange goga abantu bayimba oluyimba nga ffe tuluvuddemu abayimbi I choose peace nga ate tuyina peace ffe kennyini omunigeria zakubye sewuumye gwoli mu nnyumba ogamba I choose peace nga gwoyimba noga bagenda kukuggula tibasobola kukuggula gavumenti yaffe ennungi aya base oyo kazibwe kapo abayimbi batabukidde n'omukulu gwe bayita Waikibenda tulabiseeko mu lukiiko abayimbi lwe bayise nesindi talabiseeko chairman waffe Waikibenda vice we yesindi ontegeera kiraba ku mmeeza yaffe wano Walter ne Pina ne Linda mutulwaniridde okuva mu forum nga ddoboozi lyammwe ndiwulira ng'era mwogera okitegeera other people basirika okitegeera kiri ku mmeeza yammwe vice wo ne chairman wo tobulala ekyo kisobola okulaga automatically nti tetusobola kukwata aya basi ndowooza owulidde abayimbi balema okuba ate nga bakwatagana okuba ate ne bavaayo n'eddoboozi erimu bakitegedde nti balina amaanyi n'abayimbi beenyooma olw'embeera bwesobodde okuba ate nga etambula omukulu gwe bayita Kapa wadde boogera ne ku nsonga z'emyoga babategeeza nti buli muyimbi oba oli awo babagambye bakole ebibiina by'abantu 3 nga balimu abantu 3 bafune emyoga kaziwe Kapa agambye nti ebyo bya agambye bwati ekyokubira emyoga pulogulaamu nnungi naye nze ndowooza kubala kwange bakwekunafu simanyi bakwata bukadde 3 nga babuwa abantu 3 ne bagenda bakola bizinesi era ekyo ojja kuddamu nsomese bulungi ngenda kujja mukyala fino mbaliremu bizinesi eyo bagikola nga buli muntu ayimiriddewo kakadde kamu mulimu ne gutinta era ne balya bulungi ne banywa aya basi emyoga bagiganya abayimbi bagambye balimba kole banayimbi balaba bali wano batono nnyo sensi batuwadde ate nga bakyali bangi tugende tukole aya basi yembeera bwesobodde okubatenga etambula kanveewo wano katiri gyo nsobola okubatenga nkomawo nzijere waliwo awadi ezabaddeyo embeera nga bwesobodde okubatenga etambula olunaku lwajjo olunaku lwa Sunday empaka ze bayita Teens Awards zasobodde okubatenga zatambudde mwana malezi oyo gwe bayita Crystal Panda oba oyinza omuyita ekityamu esabati nga nzalo yekabonera Masaka yasomera ku St. Jude Primary School yasomera ku Najjana Nkumbi Kabwoko ne ku Datamayire mwaka 2017 okubatenga atandika okuyimba omukulu ono gwe bayita Crystal Panda ng'akola ku TV ng'akola nga MC naye nga COVID naye asobodde okubatenga amuggyemu ekiramu ng'oyinza okugamba nti COVID yakuyisiza bubi ono Crystal Panda ye breakthrough yasobodde okubatenga agikubidde mu lockdown nga bwesobodde okubatenga etambula awards basobodde okubatenga zabadde olunaku lwajjo era nga Teens Artist of the Year bamuyita Crystal Panda awards zo zibeera z'abaana bavubuka basobodde okubatenga bazigabibwe bati be balonze ate nga Male Artist of the Year Crystal Panda Hottest Song of the Year bakayita aba B2C mundaawo Breakthrough Artist Crystal Panda Teens Culture Icon Richard Handy Jostede ate dancehall artist bamita Karo Kasita ate nga dancehall song balita Balance Karo Kasita fashion star bamita Spice Diana ate nga female artist of the year Shiba Kalungi flyest video Waikibenda A-Pass ate nga funniest comedian Rain and Maulana
atenga Teens Gospel Song Who Cares Pastor Bugembe, hottest audio producer bamuyita Daddy Andre, atenga hottest collabo Choino Manya Crystal Panda, Shiba Kalunji, hottest DJ Roger Slick Stewart, atenga hottest hip hop song Bintwala Munje, atenga social media personality Babi Chagulanye, atenga hottest songwriter Daddy Andre. Bibya sodo kwatenga bitambula. Teens Underground Lapa mita Kabera wano sodo kwatenga wangula wadezo eza sodo kwatenga zatambude olunaku lwejo embera ngo sodo kuba